kubanga ekizibu ekiriwo wakati waffe n'amawanga amalala bw'obeera kati nga UAE n'oba nga toli mu production kubanga buli ggwanga lirina amaanyi galyo wegali UAE tourism era olaba nti buli luvannyuma lwa myaka 10 balina okuleetayo one of the world symbols za attracting abantu bajje bali mu kuzimba mall esinga obunene mu nsi yonna bazzemu okusitula ekizimbe ekisinga obuwanvu as twice as Burj Khalifa bali ku tourism amaanyi gaabwe wegali bw'otunuulira abasajja ab'engeri gye batakisingamu munnansi ne bw'aba tasasudde yadde 10 economy ebaawo etya bw'otuuka ku airport nga tolina mmotoka ya bwannannyini ne bw'oba olina eyo obwannannyini akasolo katandikirawo oluba okutuula bwoti mu taxi ogisanga mu 10 dirham gwe mutwalo gwa Uganda bw'akuyisa ku makubo agaliko kye twaliise salik omusolo gw'ekkubo nga bw'olaba wano express yaffe wano otandika okusasula 1000 dirham ennyenya almost buli luvannyuma lwa kilomita nga 7 ku 8 ku 10 ogenda okutuuka gy'olaze nga gavumenti ya UAE ogirekedde kitone n'emitwalo eki eyo taxi yokka neffe wano transport tumugyamu sente ziriwa ojeko ndozera express bojeko express n'otunuulira taxi ziri mu Kampala ndowooza zisasula musolo gwa KCC ogwa buli mwezi ate era nagwo bali badde balina enkola endala gye bagututtemu basasula KCC omulala baguta noza nayo utoda parking wano to parking awo sesima oba ndoza yafuka kati utofu gwobadde okimanyi nti eyo industry eriko omusolo munene eya transport era bagigaggawaliddemu bangi eriko omusolo munene naye kati taxi system yaffe egubajjamu bw'oŋŋamba nti taxi etuwa emitwalo 12 omwezi oba 18 lwaki oyagala taxi y'abasasula ogw'omusolo gwali badde gw'abasaabaze so sinnannyini taxi onfuna oba okategedde lwaki ate osasuzanza atudde mu taxi lwaki osasuzanza atudde mu taxi ate nno gwe singa gwe ogusasudde tewali guwulidde kubanga kiba kitegeeza nti fares ziri regulated omuntu tagenda omukyane wali badde ow'ebiri olw'okubanga olinako akasolo wayinza ogenda mugumu kitundu onfuna naye kati engeri gye kiri nti buli kintu kyonna kiri privatized gavumenti amakubo gejjamu essente gafunda wala eyina kuddayo already ku bantu abali tax compliant engatto gyetuula nze nina abantu benda n'okusinga mu transport tibalina okugula stages taxi ejja kasita omuwa 10,000 ng'akulekotika era nawe gwe nali naye nembuza nti abo abantu abo bakola emirimu egyo balipootinga wa sente bazitwala wa bazitwala mu KCC olwo 10,000 terulina gye lulaga omanyi taxi ezinza okuyimirira ku stage olunaku ayino nyingi neŋŋamba kyentegeeza tebalina gye balu reporting olwo lwabwe yesalale waabwe olwo luseke lwabwe era lubezezaawo seba abavubuka awo bangi n'omuvubuka gwe mmanyaawo ku totali ya Kampala Road yeesala n'akatishaati kayero n'abakuba oluseke ne bamu omutegedde omuddugavu muwanvuwanvu ayambala kigatto kinene abakubidde oluseke emyaka agenda mu 10 n'egi ne bakanyama bafa babiri abali wano abalinga awo ku Bank of Uganda kati bakyusaamu beyongerako wano mu maaso awo babagobawo wali myaka gyonna bakulidde awo so omusolo gwaffe nze batte nina suggestions zange 10 n'ezo ku musolo oba ku gavumenti ku musolo ku nkuŋŋaanya yaagwo oba ku gavumenti oba ku URA ku nkuŋŋaanya yaagwo mu Uganda sigenda zimenya nedda mzee enkola 10 n'ezi nga tetutunuulidde muntu already asasula nga tugenda kutunuulira just bantu balala abatabadde batatuwa sente and you turn around the economy omutawaana guvuddewa kubanga waliwo omuntu waliwo ignorance ng'omuntu just ali ignorant abalina okuŋŋaanya omusolo tebazze munnyonnyola nti munaye kino kikola bwe kinemu ekiti nga nagambye nti Uganda ly'eggwanga mwosanga olina million 5 bammeka nagambye nti antandika hardware ngitaddewa wano semuto okitegedde naalina KCC lwenajja oba authorities zeeyo council twagala omusolo gwa council omwaka okusinziza ku hardware yo otatuwa emitwalo 4
buli mwaka n'asasula ekyo okitegedde kati ng'omusolo ogusigadde kugenda gy'asula ngamba ebintu nno munaye byalinye kati batuggyako omusolo mungi ekikebe kya langi ekyabadde ekyakasanvu ojja kwongeramu ebibiri kati naabanga awo kyokka kyakola ki kyasasula kyokka n'abeera essemuta emyaka 15 nga tamanyi kye bayita URA talina tini namba talina ki paka lwakomawo namugaa nti kati abasajja bagambye okusuubula okuddamu okusuubula wano olina okuba ne tini namba nayoka tini namba ke kakyate so tugambe nti URA nayo yennyini tefuddeeyo kwongera kusomesa bantu nsasula ya musolo oba abantu bebemputtu okusooka kyoyogedde kituufu URA nayo tefuddeyo okusomesa abantu okusomesa kwayo kutonomu nze nawandiikirako omwami ali in charge of tax education ne muwandiikira ebbaluwa nga muyita ebbaluwa eyo nkyaginako ne kopi nga muyita ajja abeewo mu lukuŋŋaana lwange lwe nali ntegese olw'abasuubuzi abakozi b'emirimu teyalabikako naye nga nali njalamu wa sloti ya ddakiika 4 ayogere n'abasuubuzi bange abalaga akalungi akali mu kusasula omusolo naye nga tuvudde ne mu kusomesa abantu ignorance naye banga teriyowo mbadde nyina ekintu kyenjagala okukulaga enjala yali ekulumyeko obulungi waliwo okunnyonnyola okuyinza okugimalawo kiba kimu kulya kakati kyekyo kyoyinza okugamba nti omuntu ali tax burdened omunnyonnyole tosobola kunnyonnyola muntu ali tax burdened oyina ku relaxinga the tax burden n'alyoka adde so si kumunnyonnyola kyekiri kyenkugambye nti olw'okuba tetuwideninze tax base kunoonyayo makubo malala ge tujja mu ssente tuddayo olwedde kubali close to compliant abantu abasembereddwa okubeera compliant ate era betuddira kyekiri kye nagambye nti bw'otunuulira item emu engatto ne tuviira ddala ng'evudde China omwaka gugenda okugwako ng'ogisasulidde ebitundu 123% almost to 130%. Kitegeeza gye wajjayo ku mitwalo 5 eba emaze okukola emitwalo kati gwoba olina gitunda mmeka ng'otaddeko markup 18 naye nga waliwo anaagula 18 fine ozitadde naye waliwo anaagula kyakitegeeza bigenda kuddiba kati ate asigazizaawo enkwasa eddamu okuzimba emirimu gyagejje ayongeremuko abantu nga 3-4 kyova olaba nti ne bizinensi entonotono ezibadde z'employinga nze nkugambye abantu bagenda kweyongera okufuluma omuwendo ogufuluma gugenda ddabulinga kiwa emyaka egi waliwo wano ekintu ekyakolebwa nalaba show y'omu ku bayimbi yali London abasinga sheyo abaana bano abakola analysis bo banalizinga numbers simanyo yakoze bulungi nnyo omukubi wa gita yabadde mulungi kati nze economist ate kye natunulira kyali kirala sheriwa eyo show fa abagoberezi b'ebyenfuna tulina ekifaananyi kye yatulaga ekikanga nga si kya byabufuzi eya gundi eya Bobby otu nze ngambye muyimbi andira bw'oyogera ku by'ebyobufuzi yalimbye ebyobufuzi akola show fe abatunuulize b'ebyenfuna sheyo yatukanga omuntu bw'aba asobola okugenda mu ggwanga eggwira as far as London n'akola show n'afuna abantu 10,000 kiba kifaananyi kyekyo ng'oli mu byanfuna olabira ddala nga ssente zaafuluma dda noga zino singa zibadde bazitadde Kampala kibeera kitegeeza bannayuganda abeesobola baakola ki baafuluma onaakolayo ekivulu ekirala n'okitwala UAE nawo n'ojjuza n'ofuna abantu 10,000 kibeera kiraga kifaananyi ki baafuluma okufuluma okwo kukosa eggwanga oba tekukosa ggwanga kulikosa because eno ye workforce omutendera gw'abannaffe bano abaazirwanako ogulina obbawanirira ati generation endala ebasange nga we bali mu mirembe emirungi oba onfuna nkutegedde nti essaawa eno buli muntu alinamu ku maanyi akyawulira ng'embavu ekyalimu agakangende nnoonye n'afuluma naye nga singa wabaddewo akatandaalo akamuleera nti akolera wano
yali badde money power agiteeka wano nga force ebeera wano kyakola kisigala wano n'omusolo nga guli wano. Nze ekintu ekyantiisa okimanyi, eggwanga Uganda lye lisinga bamalaaya e UAE. Mu bonna abaliyo ekitono ennyo bamalaaya bali 3,000 abali mu UAE. Tebalina mpapula, abamu passport bazibawambako. Era ekifaananyi kya Uganda mu UAE abaana abo balina engeri gye bakifuula bulala. Nti n'okufuna obufunyi omuntu w'opangisa ne bakubuuza which country? Uganda. Ngagamba let us consult management. We are going to consult manager, we come back to you. No house. Oba nfuna. Kati bw'otunuulira sheeyo abantu 10,000 basasula paundi zaali mmeka okufuluma okuyingira 1,300 n'ebitaano. Ago gonna maanyi abantu abo bakulaga nti bali buki bulungi, bali bulungi. paundi 1,337 ojja wano. Kakati eyo shoto gitunuulira butunuulizi n'ogirekaawo. Giteekeko analysis weebuuze ggwanga kyeddala erisobola omuyimbi waalyo n'ava gy'avudde n'agenda mu ggwanga eddala n'akola sho n'afuna numbers ezo. Onfuna waliwo omuyimbi omunyarwanda asobola okugenda e London n'aweza abantu 4,000 era mubamu ne bannayuganda ebeera East African Community ebijja kuba festival. Waliwo omuyimbi munnakenya asobola okugenda e London n'afuna abantu 4,000 saawa eno simulaba. Ndoza kati abayimbi East Africa beerina abasobola kati Tanzania yerina nti Platinum asobola okugenda. Kaakati twabadde ku nsonga ya musolo naye nkulaga omusolo gutya bwe gusobola osindikiriza abantu mpola mpola. Numbers zino zigenda mpola mpola. N'engeri gye tufiirwa omusolo. N'engeri gye tufiirwa omusolo nga labor force efulumye. Because bano abantu be bali mu myaka egiri taxable. Be balina incomes z'ogenda otaxinga naye ate bali kulekawo bagenda. Gw'obadde okimanyi nti mu mawanga g'e Bulaaya numbers z'Abanyarwanda abafuluma bagenda entono. Lwaki? Of course ensi yaabwe bateereddewo base. Lwaki bannakenya kiri ku record amawanga gonna ge tuliraanye wano tubale Uganda, tubale Kenya, tubale Tanzania, tubale Tanzania. Tewaliwo ggwanga litusinga bamalaaya Bulaaya. Siri sure gwatambula. Ano ndi sure nze. Era bw'oba oyagala numbers za UAE oyitamu kiro kimu n'olyoka obalaba street numbers zonna z'abana Uganda. Buli woyita sebo noga wangi baana bato myaka 18 19 20 mbeera. Obadde okimanyi nti tewaliwo munyarwanda gwe bakkiriza genda kola bwakadaama. Kyo nkimanyi. Kyo nkimanyi ate Abanyarwanda tebalina maanyi ago. Tebalina ki? Tebalina maanyi ago. Obadde okimanyi bannakenya nabo tebakola bwakadaama. Nawulirayo omu. Nawulirayo omu. Numbers bwe zibaayo ntono nnyo. Ate abo bye bafulumya ekifuba nga balimbye bagenze ku kirala ne bakola kirala. Ebyo byonna bikulaga ki? Wano ofuluma oli sure nti ngenda ku ekyo. Wano natandika dda ne njogerera twayogera no ku business mind ne twogerera tax ne twogerera education system yaffe nga bwe yamala dda okufuuka bogasi naye tebabiwulira. Tebabiwulira.